Butereevu gwe alaba Focus TV nkwaniriza ne gamba nti webali nnyo okubeera nga okikola, webali nnyo okubeera nga otugoberera ebiseera byonna. Nze Ade Wilberforce Muyanja ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubeera nga ogoberera omukutu guno gwa Focus TV okola ky'amaanyi. Ate naba kusubscribinga nkusaba subscribinga tube nga tutambula mu maaso naddala okuweereza amawulire agagwa mu ggwanga lyattu Uganda. Tulondamu stories ez'enkunala oba ez'enkizo ntubeera nga tuzikuwa. Olunaku lwaliro nzize twejjukanye ebyaliwo naddala nga omukulu Paul Kafeero ono tanaba kuziikibwa. Omukyala bisirikirwa alina byayonnyonnyola ku mukutu ogumu ng'ali ne Ibra K before nga okuziikula kwakajja mawulire okwasooka biki byayogera. Tufumitirize olwo bitugenda okuba nga tuyigamu ate ebijja okuba nga bitugattako mu ngeri emu oba endala. Munsaasire waliwo yakola comment section last time ng'agamba Focus ebintu byotuweetedde nga bikadde. Information tekaddiwa era nkakasa oba oyina ky'oyigamu. So nkuleetera video zino obeeko ky'oyigamu oba ky'ofumiitiriza okusinziira ku ebibadde mawulire. Otherwise katulabe video eno eya bisirikirwa wamu ng'ayina by'attaanyaako ku ddaame oba n'okufa kw'omugenzi Kafeero. Service zino biraba tuzifuna mpaka DNA bw'eneekomawo tumanye ki ky'oyinza okubeera ng'otegeera ku nfa ey'omugenzi Kafeero na biki ebigenda mu maaso ku DNA byonna oli wano ku Focus TV. Tovaawo buli ssaawa 6 tugenda kuba tukuwa updates ezikwatagana ku nsonga eno. Nze Ade tuva ku Focus TV katulabe story. Omwenge ate nga talya. Omanyi omwenge guno bw'oba ogunywa kati fe abagulisa totulaba nti tuli banene. Naye Pawulo obulamu bwe yali tamanyi kulya. Ng'oyinza omuwa emmere kale nga kikwewunisa bw'oteeka emmere ku dining ng'ajja n'atunamu atinaga nga temuli kifi. Ekifi nga y'ennyama ng'ayagala nnyo ennyama, abasajja b'enkima baagala ennyama naye nga yanyumirwa kugitunulako takutalya nako yadde teyali muli kati yanywa omwenge mungi ng'ate takola ki nga talya. Yasinga kunywa mwenge kikaaki. Obulamu bwe yali asinga kuwoomerwa Waragi. Kana akeeru kakaseese. Akakaseese n'omuzungu. Era nga ye bw'aba anywa abeera musanyufu nnyo. Awo ng'atandika bayirawe okunkwana awo nange ntandise okukkiriza. Ekyasooka okuntiisa kati olaba ka Pepsi. Abanywi ba Waragi bakayita firifiri. Pawulo ng'ateeka mu straw bw'ati. Mu Waragi omwe. N'anywa nga bw'anywa soda. Eyo rekodi. Nga bw'anywa soda. Tekamwokyanga wano. Nga teyeekanga namu. Era nze kwe yasooka okuntabuliramu soda kwe nayigira. Yakupanchingira Pepsi ne soda. Era kati olwo nanywako lwensooka okunywako twali tetunnavaawo tuvuddewo tuliggaba. Era kyenzijukira nti lumu nabikola nga taliiwo ne mbitabula. Yansanga nagudde nga saasobodde nakuva wendi. Kwega byankuba nnyo n'entamiira nnyo Waragi ne soda. Waragi Omuganda. Kubanga era bwe natuuka nga nnyo omwenge kuba namutawaanyanga nnyo nga nze mmanyi okugenda mu bibaala n'ennywa paka ssaawa mmeka eyo kati ng'egye nali nafumbirwa omudongo siina mwana nga mmanyi okunywa ne neevira mu bbaala ssaawa 9:10. Kati ng'obuzibu bubeera awo kati nga nange mbaayo ne bambega ne baŋŋaaka kati tusimbula tutikka byuma naye ndyoka nfubutuka emisindo ogenda eka. Akusange ewaka. Naye kati yali yankolera akakodyo nga sikamanyi. Kati nga bwadda akwata ku boneti y'emmotoka yange. Kati nga nze of course bwe nnyingira mu buliri neefuula mbu nfuluuta obwedda. Nga gwe kannabutono obwedda weebase nnyo towulira kati yaddanga n'omwenge. Kati nga nina okuva mu buliri ne ntuula ku dayiningi. Ne munywa omwenge. Nga mukunywera ku dayiningi kifo ky'okulirako emmere. Anti olwakomyewo kiro. Pawulo ye obudde bwe oba bukya nga yedda n'akakunywa ka mukwano gwe. Kati waliwo ebiseera nze bwe nanywera ennyo Smirnoff. Era mbalira wenze Katonda yankuumira nnyo mu butamiivu. Kuba nandibadde oba siina na bibumba kuba nanywa omwenge mungi nnyo. Nze nga simanyi nti banywa caayi. Nga tukeera kunywa kabbiya. Naye nze era nga bwondaba omubiri guno mmanyi okulya nze nga kabbiya nkanywerako ejjesiiki ne muwogo. Naye nga ye talya. Kakati abatulaba bali agadde okumanya yabeeranga na budde ki obuyiiya ennyimba yabeeranga mu muudu ki okuyiiya ennyimba zino.
Paulo empandiika y'ennyimba yali enyiiza to me kubanga osomya me composer kati nze bwe nkeera oga nti ngenda kuwandika ku ccupa eno bwe nkwata peeni mpandiikirawo ekintu ne kiggwa sisirisa kati Paulo kyenkugambira nti empandiika yenze kunze yali enyiiza Paulo ng'ayinza okuba ne theme nti kale lemise nti omugaati n'agiteekawo bati nti omugaati kati yayina ngo obutabo obupapulapapula nga abukola ki abufoldingamu bwawandikako kati ng'ayinza okuwandiika ekintu ku kintu n'amala emyezi 6 nga kiri awo era natuka ekiseera nga bw'osanga kapapula kawandiikeko tokasuula obuntu bw'obugattaawo kati ye ebintu bye yakolanga nnyo research si ye muntu NGA yajjanga n'agwa obugwe ku luyimba odduwandiika kati nga Dipo Nazigala yagiwandiikira emyaka 8 years ng'ali ku luyimba lumu yakolanga kantu n'akateekaawo kwegamba empandiika ye yali yakwata mpola nnyo kati ate nga ye basudde ayangwa kuba waliwo incidents gye nzijukira bagenda ne babawa ssente Kasozi basudde ne Paulo eyo album yaliko nti Kasozi agenda kati kasiwukira bw'amala obbawaako deposit nze bebi w'omukulu basooka kungulirako limited mpya bwe bangulirako limited empya tugenda ekibuli wa mu baba wange Matovu muyita baba olw'erinnya Afrigo band wa Muzeyi Matovu kati bwe twatuukanga awo nga tutuula nga crate za bia zijja baba wadde ssente Paulo anguliddeko emmotoka nga tunywa kati bwe twalinga tusituka okuvaawo second day tuvaawo nga basudde agamba Matovu kwataawo munnanga ebigambo bizze kati ye basudde nga bw'abaana awandiika omusajja oli yayina ekitone nga ekintu kye ayinza ebidongo biyinza okuba wali nga bivuga ye wano ng'akola luyimba kati ng'ate kati nganze bwe mba naawandiika ekintu saagala na muntu ampita naki kati ate basudde yali wanjawulo oba ebidongo bivuga oba ki ye ng'awandiika kati ku olwo agamba munyigawe ennanga nteekemu ebigambo basudde yayimba luyimba lulamba ddumala Paulo n'aŋŋamba nnabutono okimanyi batusiba naawe ogenda luzira anti yakuguliramu emmotoka ssente bwe ze bampadde naguliddeko emmotoka kyokka tetuyina bigambo ate omusajja ono nze simusobola Paulo yali atya basudde mu kitone n'agamba kati tetukomawo wano mu ttamiiro kati nina okutuula ewaka onconcentrating enkola eki mpandiika ennyimba ezo ze nnyimba zokka ze nalabako Paulo ze yawandiikira ku pressure abetinga deadline zokka zokka mu bulamu bwange ze nalabako ye kwaliko oba kwaliko luyimba ki Mukama kyaterekera omunaku tekitera kuvunda era yangamba zino ennyumba zinanyumira abantu Paulo siwandiikanga kati ye eyabasasula yali amanyi baziina ne ziina ennyimba tebaalinawo yadde kujjako Kasozi ye yalina ki kati ezo z'ennyimba zokka ze yawandiikirako ku pressure. Okay. Thank you. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire project ya Bisirikirwa. Kati oluyimba olwo gwe wamugamba akuyimbe kati oluyimba olwo nze mu ddiiro nga bw'onogamba mu nju nze ekifo kyange kye nalinga ntuulamu kyalinga Paulo watuula mu ntebe kati bwe yajjanga okutuula nga nze nteera akatto wano mu magulu ge nga eva olutuula manyi nina okujja ntuule mu magulu ge wakati nga wentuula bwe nti kati era bwe olunaku lwakya najja n'atuula mu ntebe ye n'anteerawo akatto as usual nze naye nenzija netuula mu kifo kyange nze saatuula nga muziri entebe wala nga mubeera bwe nti buli wamu omanyi ng'omwana bw'olaba taata we nga bwembeera kati nga wetunywerako okunywa kaffe mpola nga bwetulaba ku kattivi awo nga tufunyemu eza kattivi kati kyeyava agamba nambuuza nti yali akutte peeni nagamba erinnya lino lwaki tolyagala nnyo namugamba owaayo erinnya eryo ne taata wange yali talyagala nnyo ndowooza yamanya nti bwe nnaakula nja kubuuza lwaki nzaani Bisirikirwa ne mugamba nti ne mubuulira lwaki baali ntuuma alitegeeza ki nagamba nali siriwulirangako kati nagamba lino erinnya ngenda ddiwandiikako era nga bwenkugaye nti yakolanga agondize n'ateekako nti Bisirikirwa ku buno obupapula buno obw'ebitundutundu kati n'abeera ngaawo ng'abiwandika naye nze saafangayo bisoma kakati lumu mba neebase najja nanzuukusa yali yakedde mu studio ziba ziwera ssaawa nga 3
nadda yakeerayo nnyo nangamba nabutono zuukuka owulira eddemo eno you know what eddemo means nemugamba eddemo yaki nangamba jangu jantugende mu ddiiro nanteerako nga oluyimba lwa bisirikirwa nembwatuka nenseka nemugamba nangamba nomwoberedde n'emikisakisa mukazi gwe luno oluyimba luyinza okukwata abantu kati oluyimba bwatyo bwe yalumala ng'aluyimba ng'alukola ki nga aluteekayo ng'abantu lubanyumira era kyenzijukira kati olubwamu oyo lumu tuba tuli wakasiwuukira namubuuza nti Pawulo nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza naye saagala onyiige kubanga oli ne mukyalawo njagala nnyo oluyimba lwa bisirikirwa naye yaani Pawulo yaseka busesi n'asitukawo n'atambula kati driver wa Pawulo yali amuvugadde dde n'amugamba tobuuza wuuyo yoyo kati olwo mwama yavuma Pawulo n'amugamba nti ono gwe tusiba naye wano n'agamba bunaku neesunga okulaba bisirikirwa nga y'ono n'agamba Pawulo oluyimba sigenda kuddamu dduwulira kubanga lulabika sina bituufu ono lobbi n'ono kwegamba nga luliawo oluyimba lwa bisirikirwa luno lwogerwako mulimu layinzi zigamba nti omuto omulungi tayomba talwana does the song reflect who you were by then naye nze kyenina bwe mba nkwagala nze ndi mukazi mukambwe by the way saagala nkulimba Ibra nkambuwala naye nga bwe mba nkwagala oyinza obutalaba ku bukambwe bwange ndi mukazi ow'essanyu ejjereere erisembayo nze njagala okubulira Pawulo emmotoka yagendanga okupaakinga ng'oba badde abasafaari nga nnina omusitula nga nsanyuka ne musitula n'omusitula n'omuyingiza mu nyumba nga simuyingiza mu nju naye nga bona omusitulamu awo era nga yalwana wange abantu bandaba kuba badriver batyo nga bwagamba kati nze nga ndi wassanyu nnyo era Pawulo ye yali tayita mu luggi olw'emiryango olw'omumaaso nga bw'alaba saalugudde kujja mwaniriza nga either mba namunyiigidde nga waayita mmanju ng'omukozi ne waggulawo tayitawo by the way ekintu kyannemuba yali ategeeza ki Pawulo nga tayitawo nga gw'olina okuggula oluggi emirembe amiina olw'emiryango bw'oba tolugudde taluyitamu oba yalina obulombolombo bwe simanyi naye Pawulo bulombolombo nga butya kuba Pawulo yali yayitirira eddiini nga ne bw'omuwa amazzi g'okunywa akuba kabonero bagamba abadongo balogo nze Pawulo saamulabako na ddogo saamulabako na musale ku mubiri siina kintu kya sitaani kyonna kye namulaba nakyo oluyimba lwa bisirikirwa luno line kyesinga okusanyusa ogiyimbiremu kaabatulaba kati nze mu luyimba olwo ekintu kyeyayimba kye nalaba ekituufu gye ndi we yagamba nti tali kusanga nti oba kukiine ekyo nze neepanka ondaba wano Ibra nze bwe mba nkwagala ne bwe baŋŋamba nti wali oyagalawo omukazi ne mbalaba nga muli awo nze bwe nzija mbabuuza mbabuuza ne ŋŋenda kubanga mba mmanyi okola ki ondabi kati nze saamusangako oba n'abakazi oba nga ki nga ne bwe mba nkumanyi nti akwagala nga simugambako nti oyagala gundi era nga siina na budde kubanga walingawo abakazi b'omanya ne bagamba nti ayagala gundi ng'olugambo baalikuwa oba olumu ng'era baagala otabuke biki naye ebyo byabasalanga kuba nze bwe najjanga ng'oba mabeganga backstaging eyo ne bwe musanga wano ng'atuddewo n'omuntu gwe mmanyi nti amwagala nga baamumbulya nga nze ntuula wano eŋŋumi teyanyokanga nze bisirikirwa nnwana kati abalungi balwana omusajja bw'abanga akwagala nze njagala okukubuulira era abakwagala kati bw'oba mukoomudongo oba onoolwana kutuuka wa era onaalwana n'abameka kubanga ekirala oyinza okukuba omuntu nga baleetedde bizinensi n'omusanga n'omuntu nga mukyala gwe ng'omukuba oyinza okukuba mwannyina ate n'ekirala nze Pawulo bwe yandaga nti anjagala nabeera contented kati era nga ne bwe nkusanga otudde naye nga mmanya nti era ngenda mumutwala nga ŋŋenda kati nga sirabamu era nga ye Pawulo yanjiga bwe nzija ku show ng'agamba omuntu yenna mutwala awali ebbala open account ng'akigulawo kati nga nze neetuulirayo ne neenywera ng'obulamu bwange sirina gundi naye nga twali twateesa essente ze bamufuuwa musaala gwange bangi olwo ng'akusasula mulimu ki kubeera mukyala we kakati bo ne misaaki bo ne Semakula essente ze ez'oku stage nga gye misaala gyaffe naye kakati lumu Pawulo nga oba yali era anyumya na Semakula namugaa kati nga bwe baba tebabafuuye ffe tebitukwatako
baba balina okugenda ne bafuna change gye bamugye ne balera kubanza bwe yaleetanga sente nga siza change nga mugambe sente ze bakufuuye ziriwa nga ngambo sente z'obadde oyagala ziizino kati nga making sure alina okugenda ku mafuta anoonye change kubanza emmanyi zino enfuuwe zibaamu obukyenji oba nalimu n'obuto kubanga zino ennyingi olumu zaabanga nnyingi ezitaliimu change naye nga nze nnyumirwa buno obusente n'embuzingula n'olyoka olaba amasimu g'abakazi bagawandiika kuli n'amulagirira n'amuterako ennamba y'emmotoka nze nga mbeerawo n'enseka baamufuuwanga n'ennamba z'amasimu allah bw'ofumbirwa omudongo era omudongo bw'omufumbirwa nga si mukwano gwe tosobola kufumba yadde omwezi njagala otunyumizeko ku mboozi y'omuzungu kati omuzungu oyo Pawulo atuuka kasiwukira oyo bw'agula ebyuma ye teyabigulira bayimbi bonna yabigulira Sebattana Kafeero kola studio bw'abiteekawo ng'ayita Pawulo okwegamba ng'okutandika okutundayo ennyimba Pawulo awandiika oluyimba lw'omwana w'omuzungu oluyimba lw'omwana w'omuzungu terwali nti muzungu kati nga bw'onoga nti nakwanya omwana w'omuloodi azini ayina ku ssente in terms of money kati Pawulo ng'awandiika oluyimba naye kasiwukira oyo yali musajja ng'ali ndowooza gayi nga bamugaana ye Pawulo oluyimba luno lwaki tolufuulira ddala omuzungu yennyini nkala kati Pawulo ng'ate ayina omuzungu ng'ajjanga ngamba owange olinayo omuzungu gw'omanyi nga mugamba nze engeri gye nali nga ndi muntu wa mukuzinazina amazina gange mu disco biki kati Shanks VVD yayina mukwano gwe nga yazze kuno kumulaba ng'ayina omuzungu kati era mu luyimba owulira nti Clear Joan n'erinnya teryalimu ekyo ekigambo ky'omwana w'omuzungu okufuukira ddala omuzungu bano abakasiwukira be bamuwa idea eyo teyali idea ye kakati Clear kati bwe tumuleeta oba yasaba ssente mmeka okupozingira ebifaananyi byaki bya teepu era akawala ako bw'oba okalabye ku teepu kaali kawala kato nga kawanvu kati nga keka Clear Joan n'ateekamu erinnya eryo kakati ne tumusaba okukola shows baali bazze ku holiday kati nga tebasobola kukola ki kuddawo okubeera ku bintu bya show kati bw'agenda Pawulo yali agenda Masaka ng'obuzibu bujja tunoonya omuzungu tumuyina abantu bamatidde dda nti omuzungu gyali omuzungu tetumulina nga tugenda awo waliwo omusajja yali mukwano gwange era Victoria awo ng'alina akaana ka sisita we kakyotala nga tugula wiigi okay yes omulungi atulaba tukyali ne Robin abisirikirwa era nga tutunuulira obulamu bwe n'obulamu bwa Kafeero omwana w'omuzungu ono yali mujjawo oba kyali kiwani tandikireyo ono owokusatu nti nkugambye yasooka nga bwe nkugambye nti yasooka yali mugenyi kuno oyo Clear Joan ye yatuwa bubi bifaananyi byaki n'agenda kati owookubiri kaali kawala kakyotala tukagulira wiigi nga mpanvu ey'abazungu she yatandikira Masaka abe Masaka kata batte Pawulo ffe twagala muzungu ow'enviri gwe twalabye kati basenkubuga abo be baleeta omuzungu ono ow'okusatu mwe gwe mumanyi Catherine ne bagamba wano waliwo omuzungu amanyi Oluganda oyo omukyala yali ali kuno ku African Gundi nga akola African history nga researching she's a researcher she has a doctorate in research I think something like that kati ne bamuleeta kati lwe basooka omuleeta ku show ne bagamba omuzungu asabye emitwalo ago 5 pa show nakivubu n'akwata akati omuzungu ne bamulabira dda omuzungu ne yeekyanga awo ng'atamanyimu ebigambo by'Oluganda kakati awo obuzibu ne bujja nga Pawulo alina okukakasa ensi nti yakwana omuki omuzungu olw'oluyimba luno bwe lutambula kati lumu mba neebase nga ngamba nabutono wano waliwo akagwirawo nga mugamba kakinga nga Robin kati olina okuwandiika oluyimba lw'Oluzungu ate lwamangu kuba nina okugenda ndukwate nina oduteeka ku show kubanga wano we bambuuliza nti nakwana nti omuzungu ebigambo byakozesa n'agamba nina okuyimba oluyimba olw'Oluzungu abantu bakakase nti nkoze eki
nti manyi oluzungu nze kasita omulisa ku ssente nompa theme Katonda ekitone kye yampa nze bwanga nti eccupa eno nemanya introduction gye ngenda okukola ku ccupa eno body ne conclusion nze ngompadde sente nze ntandikirawo miliyoni ezi nga nvamu nga muga Paulo sente zange oba malu zitwale wa jjajja omanyize ne bwe yanguliranga emmotoka nga kadi njiddusa nnyanama nga mugamba oyinza okunkyawa ekiro nonzijjako emmotoka kuba nze nalinga munyiizanyiiza bino ebyanga abaana era abawala abato bamanyi oba nendwayo nengenda mu bibaala oba nengenda mu disco bwe bityo kakati nazino ze namugana naye lwaki kisooka nengenda nziteresa nangamba ate nze nzikuwadde gwe kukwata sente zo wandika luyimba njitayiyo nga ntuula nga ndutandika dduwandiika nga ndumalirawo nga andikodingamu awo yalina karikoda ke ng'agenda ng'akwata luyimba kushonga Paulo ateeka akoonako oluyimba lw'oluzungu abantu nga bakkiririza ddala naye omuzungu oyo nze nina ebbaluwa ze nasooka okukwata ng'akwana Paulo omuzungu ye oyo yennyini owookusatu naye nga nze omanyiza siina bujja waliwo yanseseza yamugamba nti ye mukyala mugezi ne Paulo mugezi bagenda kuzaala filosofa akantu ako kanyumira naye filosofa bamunoonya filosofa n'abula nabo tebamufuna filosofa tebamufuna kakati baluwa nenziranga nziraba kati nze nentegera naye nze nga bwe nkugaa nze nalina akakodyo kange ku musajja oyo nagana omwatulirako obulamu bwange nti oyagala gundi kubanga omanyi abasajja kasita omwatulira nti nooyagala Robina ngagamba ndaba omanyi kati nze Paulo ekyamukukusanga ennyo n'abakazi nze nagana kubanga nze senga wange yali yakimbuulirira nanga tebabuuza musajja gyava tebawozesa musajja ate tebamubulira linnya lya mukazi omanyi nti omusajja asobola okukuta n'omukazi paka lwalifa oba lwe balyawukana naye nga gwe omanyi naye nga gwe tonyega nze saamubuuzaako nti oba oyagala omuzungu abaffe ensangi zino baatula amannya anze ekyo sikikola ojja ondeetere mukyala wo mubuulirira ajja kufumba Robina njala tutunulira Kafeero yafoolinga in love n'omuzungu owookusatu oyo owookusatu anti owookusatu nkugambye yatandika noeraavu ye yaginoonya by the way nga sitetunagenda wala emitwalo gana 5 ogalaba ge yasabanga buli sho yatuuka ekiseera n'agamba ye afunako 15 ndowooza ziri balance ziri 35 nga zaabana abaleeta ddiiru kati olwo afunye laavu bwe yamala naga ye takyayagala ssente olwo ayagala mulenzi kati n'atandika kukola sho za bwereere ebyesente n'abivaako omuzungu bw'atyo bajja mu bulamu bwa Paulo naye nga gamba mazima genkubulira Paulo omuzungu yamwagala simanyi oba yayina laavu ye naye ku bakwano be waliwo omukwano gwe sijja kwatula linnya wano yamugambako n'amugamba laavu y'omuzungu nga sigiraba benyumizanga ndowooza n'abeera bw'atyo oba n'agifuna oba yamala n'agifuna of course engeri gy'essaanu nali sibimubuuza saamanya naye era ateekwa okuba yamwagala kuba we yasobola okugenda n'akyala n'agendako ewaabwe n'amutwalayo yamwagala era yali mukazi we kati omuzungu aliwo omuwuliza nze simuwuliza naye ng'omuzungu oyo bw'ajja muno mu Africa abazze kukola research olumu n'abeerako e Rwanda olumu n'agendako wa n'abeera wano bw'atyo naye muntu wakweyiiya taggumidde tali stable yeeyiiya era bwe yagambawo Paulo nga yakafa nti agenda kukola Kafeero Foundation simanya mu nju naye ŋŋamba kenkiwulira ng'ali mu nnyumba y'abaana mwakoledde foundation ne mmanya mugezi naye ali kakodyo kakuyiiya ki ssente gweoyagala abasiru nze saagala nange muntu musiru ono yali mugezi nga zaayiiye mu era yayiiya ate teyakola ekitabo kati takola ssente ekitabo akikolamu ssente ate kati olowooza akuguza kyabwerere oli maama we njagala otusiigire ekifaananyi Kafeero bw'afa obulamu bwo bwali butya bannange obulamu bwange bwali bubi kubanga okufiirwa omusajja kibi nnyo kubanga otuuka paka kati emmotoka ze bw'oba wali ogimanyi nti oba ezennene eza diesel biki omanyi nti omanyi okwekanga olumu n'ogamba kubanga waliwo olumu after 10 years nalina neighbor nga alina emmotoka eyo bwetyo kati nenjiwulira nentula neŋŋamba naye bannange Paul teyambuulidde talina gye yalanze talina na gye yakoze naye oba kati avaawo kati bwe natula bwe nti akozi yafa si ono kwegamba ekigambo bwa nnamwandu
ng'ofiiriddwa omusajja gw'obadde oyagala kibi nnyo era nandisabye buli mukyala ndaba oba awulira bw'abanga afukamiza amavivi ge ku ttaka asabanga Katonda n'atamutuusa ku kadde ako kabi nnyo nti kubanga tekasobola kuva mu bulamu omuntu kubanga omuzungu agenda n'agamba nti love comes once in somebody's life however much you force it, it can't come twice. It comes only what? Once. Kati oyinza okugezaako okufuna abalala. Naye oba olumu okola comparisons ezo na biki. Kwegamba kibi nnyo okufiirwa omuntu gw'oyagala. Tosobola kimanyira ate tekimanyirika. Kubanze kaakati jjukira nze nali omuntu nga sikola nze bwe namala okusoma. Paulo nangamba sigenda kukkiriza kunoonya mulimu. Kubanze ekinyambaza empale eriko fulayi kunjawula kumwe abakazi ze mwambala empale zammwe tezibaako fulayi nemubuza fulayi byebiki manyi Oluganda nangamba omusajja kimwawula ku mukazi ffe twambala empale ng'eriko fulayi kitegeeza gwe musajja nanga katurobina nze nina okukulabirira ngenda nga kusasula omusaala nino kukolerera nze nakeeranga kwenywera motoka yange nebeeramu amafuta n'otambula nze ganyiza n'okuba nvuga emmotoka n'ensanga ekibala ekipya kye baguddewo ku luguudo n'okyama nina okunywera kaawo nze ng'omuze gwange kukeera nenenywera bbiya wange nengenda nedaba kuba nga sikola n'abakozi bange abo ewaka ba maids be nayina kati obulamu bwange bwali bwamanyiranga n'emmotoka wema ngendo givuga yagikebera mulimu amazzi mulimu oiro nze ntula butuuzi n'enkola ki kati omusajja bwatyo bwakeera n'ava mu bulamu bwo olowooza oba osigadde otya kyakutwalira bbanga ky'okufuna obufumbo obupya kakati obufumbo obupya sagamba nti bufumbo kuba siri mufumbo nayina obusungu bwange already bamaze okunvuma obugumba kakati nanganga oyo yitibwa taata wa Kafeero ayina amawulire ge yafuluma nga nsonzeemu bw'ati naga nti oyo omugumba anoonya ki mu bintu by'omwana wange kati olwo olunaku lwa ekigambo ekyo kyannuma nga ndi ku front page y'amawulire banvumye obugumba kati omukyalo oli yankuza jjajja wa taata wange kugambye nkuddiramu emabega nti yali wa ddiini nnyo kati nava nzija nali nnywa nnyo omwenge nenzija n'eccupa ya Uganda wala ginnamba nengikwata nenkwata amawulire ago kati nze mu nnyumba yange nina wempita ekkanisa ey'okumpi kaba kasonda bwe kati wenfukamira n'ensaba nze seebakanga sisabye sifuluma nga sisabye kati nava nfukamira mu kanisa yange ey'okumpi era okumanya banne Katonda gyali nagamba ndi muwere obujulizi paka kyenava nfukamira ne Uganda wala wange kumanya Katonda ye taliiko batamiivu na batali so wafukamira mu kanisa ey'okumpi nenkwata Uganda wala n'oteeka n'eccupa ye nenkwata amawulire gano nanganga ge yanvumirako obugumba ne mugamba nti ayi Mukama Katonda wange gwe ali waggulu gw'omanyi nti nzaala naye omusajja ono nga bw'alangiridde obugumba bwange njagala olunaku luke alangirire olubuto lwange bannange ebigambo byali bitono nnyo kumbe Katonda akoze eki awulidde era lwe nabeera olubuto luli myezi 4 olugambo lwatambula nanganga ne bamukubanga nsonzeemu nti olwo olubuto lwolega lwa mwana wange nenkomawo mu kanisa yange ey'okumpi nempumuza wali kubanze nayingiranga n'omwenge gwange nenteeka wali omwenge gwange nenfukamira nenzija amawulire gali waggulu ag'okunvuma obugumba nengagattana gano nemugamba Mukama ekitiibwa kikuddire kino ekigambo nakikusaba nekituukirira naye nga ekibuuzo kyosoose okumbuuza nafuna ddi omusajja yankwananga Paulo yakafa emyezi 8 omusajja nakwana ye ate omusajja oyo bwankwana nze saamanya nti ankwanya yagamba mukwano gwe nali naye nandaga akamessage nti that girl is good nemugamba who says you're good mbuzaani mukwano gwange nangamba n'omusajja wali akwanyi musajja ali omukyoli akwanyi nangamba agenda kujja atukole ki atuweemu mayinza ndi muntu wakwagala buntu butono saagala basajja banene enda okwawo omulenzi omutono omulungi ajja atambula neŋŋamba mukwano gwange nemugamba n'oyo omulenzi neŋŋamba omulenzi n'oyo ankubye ati omusajja oli olwantunulako ye nze namutandikirawo waadi wange nemugamba munenze ndi namwandu mukwano gwange n'asooka nzijawo n'antwalako ng'ebbali walinanga Robin oyinza ogamba omusajja nti oli namwandu omusajja agenda adduke nemugamba naye Helen kati ngenda kwekwekawa nze mbeera mu mawulire nengamba omusajja ono kati omugambirewo bwe tunaamugamba
bwana banjagala njagale bwana batanjagala akoleki agende seguya nasagala nabasajja kati ngatono mukwano gwange nalinga nkaba nnyo ekiro buli kiro mu balanga nze mbwa tukane nkaba olwokuba nti nalinga mbeera nnyo ne Paulo budde bw'ekiroma nfunyi wambiki bwe bwazibanga ne mujjukira nga breaking ne nkaba kati nga ye mukwano gwange naafuba nnyo nfuna omusajja ndekeraawo kaaba kakati omusajja yambuza ekibuuzo kimu bwe namubuulira n'agamba simumanyi. The only thing I remember about that day that guy died, there was a lot of jam in Kampala. Bwatyo bwe yaŋŋamba kuba si Muganda. Nambuuza, are you ready for the blood test? Namugamba yes of course. Nagamba okay. Omusajja yali mulaavu n'ekya nadda. Kati naŋŋamba naye banene omala onzaalira omwana. Kasita gy'akyogera. Ninga kati ono omusajja Katonda yamuleese. Kati ngenda kuzaala omwana bannange era nabeera lubuto nenzaala omwana oyo gwe nnina. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi